بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. نعم نتكلم جينا ببوزو tugenda kusooka tweyigirizeeyo edduwa eno nyimpi naye nnungi, edduwa nnungi nnyo ate nyimpi era nnyo naye oba ogifumiitirizaako ebigirimu bingi. sahabi gawayita Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sahabuna tugamba nti omubaka yayogeranga ebigambo bino, yamulyanga nga ayogera ebigambo bino, namugamba nti Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. tujulit yagambanga nti Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. biyinza okusugiraagiramu ng'ebifaanagana naye byanjawulo amakulu tujja byawulira mu kubivunula. hadithi eno erimu Ahmad. Abdallah agamba nti omubaka yasabanga Allah namugamba nti ayi Allah, omulezi wange Allah, oba ayi Allah nga tuyinza okukivunula kale mu Luganda. namugamba nti Allahumma ahsanta khalqi, Allah mazima ddala walungiya okutondebwa kwange, nga bw'ala Allah yagamba nti wa ahsana kulla shay'in khalqahu, Allah yalungiya buli kintu kyonna kye yatonda mu buyitirivu bw'okulungiwa. kizibu okulaba omuntu okufuna mu ndwabulwamu n'alabanga mubi, okumanya teriyo muntu Allah gwe yatonda nga mubi, teriyo muntu atalina mwagala. bw'aba takulabikidde bulungi naye alina amukola ki? abaddu bangi olaba abantu nga bafumbiddwa babiri naye ng'oli abuuza oba abantu nga beebuuza naye omusajja oyo yamunoonyaako ki? wallahi nga kwatebenkerera. abalala ne beebuuza omusajja omuvubuka omulungi bw'atyo n'ayagala amulabikira bulungi nga naye bw'olina akulabikira ki? obulungi. eddu'a esookera ddala erimu tawhid, erimu okukakasira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq, ye muki? ye mutonzi. Allah yagamba nti wa min ayatihi khalqu as-samawati wal ard, omu ku bubonero bwa Allah yatonda ensi eno n'eggulu. n'agamba nti watasifu alsinatikum wa alwanikum, n'atukola nga tuyina ennimi ez'enjawulo era nga tuyina amabala ag'enjawulo. buli omu kkala Allah gye yamuwa nga eyo Allah gye yamulondera okubeera nga ye musaana. kino nabbi kyagamba kyebaza Allah, agamba nti Allah nkakasa musiimu, Allahumma ahsanta khalqi, mazima ddala walungiya okuntonda ku wantonda. namugamba nti fa ahsin khulqi, paati gye mbadde njagala ey'okubiri n'asaba Allah nga bwe wannungiya mu kuntonda, nkusaba Allah onnongoosereze n'empisa zange, nongoosa ompe n'empisa ennungi. asaba bino Allah yamugamba nti wa innaka ala khulqin azimun, oli ku mpisa gwasinga empisa. nabbi yali musajja wa mpisa. abaffe ffe Allah be yalungiya buli omu ku bulungi bwo bw'olaba bw'olina empisa zo zifaanana zitya. empisa zirabikira mu kwogera. era ogenda okulaba nga omusajja bagamba nti obayi mukazi mulungi naye ayogerawo bitalina mpisa. ng'avuma bannayibba bonna ku mizigo, talina gwatawemulanga, talina mpisa. kati nabbi ye yeefubako Allah gwe yatenda empisa, amugamba nti Allah nga bwe walungiya okutondebwa kwange, Allah nkusaba lungiya n'empisa zange. okumanya ng'empisa kintu kikulu. nabbi yagamba nti ku mbeera y'okuwasa, yagamba nti man tadawna lahu, omuvubuka singa abajjira ng'ayagala okuwasa, agamba abazadde, omuvubuka singa ajja ng'ayagala okuwasa muwala wammwe, yagamba nti nemusimako ebintu ebyo, nemusimako eddiini ye n'empisa. yagamba abazadde mmwe muwala wammwe teyogera ku ssente, teyogera ng'alina fuso, simanya nga alina kye yeekoleddewo,
akasi basinga okwagala mbu ng'alina kye yeekoleddewo mubeere beegendereza. Kizibu okusanga omusajja ng'alina ennyumba ya kalina eri mu kikomera, erina swimming pool, alabagala erimu ismaya jakuzi bwe bakayita, nina nyinza obusobya obuntu bwatukyalo obwo sira kwagala boogerayo mulimu aba because simanya mulimu bouncing castle gwe byowuyo byonna. Omusajja we n'azimba enju eyo, obwongo bwo ne bukulaga nti gwe gwasoose okwagala era gwasoose okuyingira mu nju eyo, oyagala alina kye yeekoleddewo ng'alina emmotoka nnya zonna ziri mu buttenti, anaatera ziteekako mosquito net, ensiite ziziruma. Osanga omuddu nga apaakinze emmotoka naye nga zirina bunneeti, kimanya buttenti ziriyo mu ziringa 8, naye n'akulaga nti mu nju eyo era baba akumatiza mu kkuwasa naga nti wallahi era ggwe ennyumba eyo nagizimbira ggwe agawandabirawa. Katubeere baddu beegendereza. Kyembadde njagalamu elementi y'empisa nti era the same recommendation nabbi gye yarecommendinga ku bazadde nga bagala okufumbiza abaana baabwe abawala baabwe, yagamba nti ng'omuntu mumusiimyeko eddiini n'empisa. Omusajja ng'alina empisa tayinza kuvuma mukazi we mu bantu. Omusajja ng'alina empisa tayinza kukkakkanya mukyala we mu bantu. Omusajja ng'alina empisa tayinza kukuba mukazi we mu bantu. Omusajja ng'alina empisa tayinza kuleka mukazi we ng'enjala emuluma ye n'agenda e Kampala n'alya ekitoobero, oluwombo, obuugi n'ebirala. Omukyala ng'alina empisa tayinza kwogera ku bumoggo bwa bba. Kyova lumu ba'da salati subh nabbi abuuza basahaba nti mummwe, abuuza bali nagamba nti mummwe mulimu abanyumya weaknesses z'ababba bammwe oba embeera ze mubeera ne babba bammwe ne basirika. Bagamba nti nabbi n'akiddingana ng'abuuza ekintu ekyo emirundi emeka? Emirundi 3. Mpaka omu bakyala we yagamba nti nabbi muffe mwetuli, ye teyeegaanye wabula kati ayagala nabbi amuwa solution ku zambi eno lyabadde akola. Nabbi n'amugamba nti omuntu yenna anyumya akamogo ka bbaawe oba omukyala oba omusajja n'anyumya akamogo ka mukyala we, yagamba nti kamasali bafaanana nga shaitaani bbiri, enkazi n'ensajja bwe zinadda mu kajunction wakati buli omu neetandika okwenda ku ginne waayo, bwe wiwa ekikolwa ekifaanana bwe kityo. Omuntu ng'alina empisa tayinza kukola kintu kifaanana bwe kityo. Kati nabbi asaba Allah amugamba nti Allah wannungiya, bannaye teriyo kibi nga muntu kulaba muntu mulungi nti muwala mulungi oba musajja mulungi wallahi nga talina mpisa. Empisa zirabikira mu buyonjo bw'omuntu. Empisa tuzirabira mu kulya nga tuli mu bantu. Abaddu abamu alya ng'ali mu bantu supu n'amukulukuta n'akombo omukono okuva eno ku kakongo bakayita katya kano ku kakokola nga endyaye nga si ya mpisa. Obusiraamu ddiini ya mpisa. Nabbi yagamba riwayenda nabbi yagamba nti bu'ithtu, Allah subhanahu wa ta'ala yantuma kubeera nga nzijuuliriza empisa ennungi. Nabbi yali musajja wa mpisa mu kwogera kwe. Nabbi talina muntu n'omu gwe yali avumye mu buwangaazi bwe. Ffe bameka be tuvumye, n'omuvuma ennyindo, n'omuvuma amatu, n'omuvumo, naye nga gwe wali otonze eki? Naye nga bameka abajjanga ne bavuma nabbi. Omusajja omu yamusanga ne Aisha sweetheart we, batudde bali mu kabuzi kaabwe banyumyawo, buli omu awaana munne. Omusajja n'awa amattuka eri n'amutandika, Muhammad oli musiru, tolina magezi, n'avuma nabbi. Omusajja n'avuma nabbi for no reason gyamuwa, wabula nga yamutama butamo n'amuvuma. Omusajja ono bw'avuma nabbi, n'avuma nabbi ng'asirise. Aisha ne kimuluma, bavumye kabiite we kula. Aisha n'ayagala okurespondinga naye ng'akikola olw'okwagala kwe yali ayagala nabbi. Aisha aba ayagala okwogera bw'ati, nabbi n'ayangwa n'amubaka omumwa, mpisa tuvuma, n'amukomako n'amukwata omumwa, n'ayagala okuleeta naye nga
amala amutana muga nti Aisha kakkana amubuuza nabbi omusajja azze atudde wano atusanze tutudde ku byaffe tuli wano kati ataakuvuma nange kamuddize nabbi namugaa gwe towulidde kye mugambe nti wa iyaaka olada wa iyaaka naawe nga bwonvumye kyokka nabbi kyerespondinga nga kikulaga nti kinene kyenkanankana n'ebiri byakoze naye nga tazizeemu kufulumya bigambo ebyo bikyafu kuki leero osanga abakazi ku mizigo onaayimba akayimba ne kakonooli aba yakakasula noono n'amuwa mumanyiira noono n'asuula naye nga bonna babadde ebikaaya onaakuboda akayimba noono bw'aba ayitawo ayinza n'okuvuma ekisenge naye ng'akakasa avuma oli awulire amanye nti nvuma kisenge gw'oli gubi naye ng'amanyi message eno erina gyekola gyeraga kiba kikulaga omuntu ono okubeera nga talina mpisa kati nabbi kyasaba Allah mugambe nti Allahumma omulezi wange Allah mazima ddala Allah ahsanta khalqi sitoma wannungiya walongoosa Allah wayoyoota wantonda bulungi naye nkusaba Allah fa ahsin khalqi nkusaba nyambaako mpe empisa ennungi nyambaako mpe empisa ennungi ekikulaga nti abakyala abamu tebalina mpisa kuvumba taata w'abaana nga n'abaana bawulira kimu bibiri taata we talina magezi golaba yaleseewo omunnyo wano sabbuni teyamuguze omwana buli wakola ekintu ekiri obusiru bwa kitaawo kikulaga nti omuzadde ono talina mpisa omuzadde ono talina mpisa ne maama bw'ati ne taata bw'ati ekyana kino obusiru bwa maama we ekyana buli bamu amagezi gwe kati walabayo n'omugezigezi mu kiraasi yes my son oyo gwasembeza wano kibi nnyo omu ku bazadde okuva munne nga abaana bawulira kubanga ono omwana kizibu nnyo naye obutavumaani maama we era omwana ajja mumuga nti wanne taata yakuvuma nti tolina magezi yakijja ku taata kati abange edduwa eno tubire nga tugisaba mu ddwa zaffe mugambe nti Allahumma ahsanta khalqi mazima ddala Allah walungiya okuntonda kwange kuga erimu nekusookera ddala eno paati esooka okubeera nti omuntu ono musiimu ne Allah kyamu wallahi omuntu ng'okyatoma nti oba otoma kala yekutawaanya waliwo omuddo omulala ng'ate yeekikemo gyali oba okyatoma kubeera nti golaba toli muwanvu waliwo omulala ng'ate y'obumpi kimaya obuwanvu ng'ate bulwadde waliwo abantu abawanvuwanga okuwanvuwa kwe kulya bunnomu gobola sayizi yo simanya mbu wallahi nkozze waliwo olinga omugejjo nga bamugaa dduka duyiro ly'enniimu ly'amapapaali gaya lumonde kombevu simanyako byonna bigaana kati buli omu Allah ekifaananyi kye yamutonderamu Allah yagamba yatonda omuntu ono mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi ngera wala yagamba nti walakad karramna bani adamu omuntu ono namuwa ekitiibwa Allah n'atakutondanga nte n'atakutondanga mbuzi ekitiibwa Allah kyeyawa omuntu ono okuviira ddala mu kumutondanga wabbeeyi ebitonde byonna amanyi batugamba nti ebitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala yayogeranga bwogezi bibeere ne biba Allah yatonda Adamu alayhi salatu wassalam n'omukono gwe ogw'ekitiibwa ye kennyini n'amufuuwamu omwoyo ffenna abava mu Adamu origini yaffe olabe Allah gyatujje kitiibwa kyeyawa omuntu ono naye lwabakandi leero lukedde ku makya olw'okuggwamu kw'ensonyi n'empisa ng'omuntu ayagala kwefaanaanyiriza nte embuzi egaaya ebikoola asanga n'omuntu n'amayirungi avuganya mbuzi lyali amayirungi eno eri amalagala bonna engembo izo gaba bazza bwenkulumu bonna bali mu musaabaka gwa kugaaya bikoola kati tusabe nnyo Allah abeere ng'atuwa empisa empisa kintu kikulu nnyo 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 mu buwangazi bw'omuntu omuntu ng'alina empisa Allah subhanahu wa ta'ala amutuusa ku bintu bingi ate omuntu nga talina mpisa asiirwa ebintu bingi era bakanya okwebuuza nga ani awasa oyo ngani afumbira omusajja afaanana bw'ati tubeeremu n'empisa waliwo ebintu ebimu ebitulaga nti gwe kennyini osobola okwera nti olina mpisa okuviira ddala ku njogerayo
omuntu nga totya kuwemula bagana afa ba taxi nusu 10 nakuvuma okuva we nakuvuga nakuyisa nawo mumanyira ngenda kuvuga mailo 2 nusu 10 kyokka ye nga watudde mu taxi ng'omubanja ye 10 era nga haji kati ekyo 10 nakyo naye nga kubulake nakuwemula taxi yonna nekutulira nakulangira obubbi omanyi mwambala nkofiira dabana birevu muli babbi nakubisa ku nusu nga nti munaye sente mbadde nazo naye ndaba mulwende 10 kigudde basiraamu bwe mutyo muli babbi embeera efaanana bwetyo enjogera twegendeze nnyo ebikolwa byaffe ennyambala teri mu mpisa olwaleero leero tutwala omuntu nti designer muwala nga amabeere gali bweru leero gwe tutwala nti designer ng'ebisambi biri bweru avuka nga batwala nti designer nga empale fulayi eri eno wansi mu bisambi eringa erimu khala gwe tutwala nti designer nga ayambadde empale nnumeerume muziyita damage zonna nsuneesune kuno ziringa emmesezi eyalumye natambula nga ajagira ati alinga alina ensanja bavu ayika sayidi eno n'eno bonna lega yoyo gwoliko kuki ali kuki pozi mugambe yongerezaako mugambe nti ku zambi gwoliko kubeera ku zambi yabaalikola yabaaliriko nabo kityo bannaye ennyambala yaffe ebeeremu ensonyi edda abaganda bayambalanga gomesi ezo omukyala yeezingiryanga bwati gomesi ye newankubadde zaalimu obukendeevu mu nnyambala nti emikono n'ebitundu ebimu omutwe byalinga bweru naye nga gomesi lugoyo balusoosangamu hikima yali mu kusoosaamu ekikooyi kukuuma figa y'omukyala ono okubeera nti takola ki terabwa nga basoosaamu ekikooyi ne bateekako gomesi ku ngulu nga mukyala gumidde mukyala ennyambala erimu ensa leero basanga mu lubiri ewa bba waabwe tebamuyita bbaabwe nga bakunamye bambadde leegingi bali mu nkuuka ne basuleyo nga banywa nga batamidde bakeerakwera kondomu mu nkuuka mu lubiri abazungu bayingira mu baganda mpola mpola leero basanga mu lubiri nga bakunamye gomesi zaggwerawo era leero okusanga omuntu ayambadde gomesi weekanga naye nga zaalimu ensi zemuya ze bayita zikadaali bazigabanga mukugu nga bakyala bakoze bafumbiddwa nga bw'osangayo olugoye nti ngenda sangayo olugoye bwe luti gye nfumbiddwa bo basangayo gomesi ezo ngira maama lwabeeramu neyeetaliraawo nga mukyala alimu ensa naye leero ku mizigo tusabe nnyo Allah tabaraka wataala ataasi kye bayita emizigo naye omuntu okuba mu n'ensonyi oba n'empisa ng'ali ku muzigo wallahi simanya Allah bamusaasidde buli muzigo gw'oteeberamu booti olwafulumira mu ttawulo wenaafulumira mu mpale n'essaati sajja ekkulu ogenda nayambadde bokisa ne vesiti olubuto olukoma eno ku bisambi zigenda mu kinaabiro naye nga obwana anko ngazigi neyitawo nokakati ono mungu singa amugeya n'aseerera n'agwa naye nga musajja mukulu ayambadde simanya gundi ani bokisa vesiti olubuto lwonna kuno kwonna olaba ebibera byonna biri kuno kuku naye ayambadde ayolesa mubiri nabwe kityo bannaye tubeeremu n'ensonyi esiraamu ddiini ya nsonyi okwogerako okutunulako kubeeremu n'empisa n'okutunula kubamu empisa guta Allah subhanahu wa ta'ala we yaleeta empisa z'okutunula wa kulli almu'minina yaghudduuna min absarihim gamba abakkiriza abasajja bakkakkanye amaaso endaba ey'empisa ate we yahfazuuna furujahum bakume n'obwerere bwabwe teyakuma ku bakyala nti ku baami nti abakyala mumu yatuta wa kulli almu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazuuna furujahunna era gamba n'abakyala abakkiriza bakkakkanye ki amaaso ebyo byonna mbeera ya mpisa ennyambala ya ayuha nabi kulli azwajika wa banatika wa nisai almu'minin yudinina alayhinna min janabibihin kwambala jiribabu era Allah bwe yayogera ku nnyambala y'omukyala n'okumanya nti eba ya mpisa yagamba nti ayurafna ekisookera ddala emu ku bibala by'omukyala ono ng'ayambadde ennyambala y'empisa yagamba nti ekisookera ddala ayurafna omukyala omusiraamu okubeera ng'oli identical teri yasiiya mukyala ayambadde kikaaya
pozi ng'agudde eddalu obanga amayirungi yalidde manzi teri era agayisaawo eri ebika ajja tiyitawo oba olusi ajja timuleka ayitawo ne wayitawo bano abambadde buno obwabwe ne bamuwemula bamuvuma obugulu otulolo kati wayambalidde ani kyokka ne beyayambalidde bamuwaane bamanyiza bamuvumye naye bitavumika kati ennyambala eno era naga fala yu'dhin n'okubeera nga temunyizibwa mu nnyambala yammwe simanyiyo sirabanga ku mawulire era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuume bannyinaffe abambala obulungi simanyiyo mawulire nga balina omukyala yenna gwe baali bakutte ng'ayambala ekikaaya tunulira bakwata mu mawulire akagoye kaba ayambadde sanga omuwala gaabamukutte ali ku yunivasite naye ngaolugoye lweyayambadde lunga lwamana wa P7 weewuunya enzyamu gyagenda oddujjamu nga tonneewuunya ennyambala gye yalwambadde nga yeetaaga okwebaka wansi bakwate sayidi ne sayidi babeere nga oba simanyi nabwe kityo tubeere n'ebintu oba embeera zaffe zonna omukkiriza mbeeramu n'ensonyi nabbi kyasaba Allah ayitiriza omusaba mugamba nti Allahumma ahsanta khalqi Allah mazima ddala walungiya endabika yange era wankola oba wankola nga ndabika bulungi namugamba fa ahsin khulqi era Allah nkusaba fa ahsin khulqi nkusaba beera ng'olongoosa empisa zange mpa empisa ezisinga okubeera ennungi ffenna wallahi la shaq tewaliwo kubuusabuusa kaana Muhammad sallallahu alaihi wasallama omubaka yali nga yasinga empisa ennungi hadithi eyo ekitabo kya Ahmed nedduwa bwete bwekolaki bwefaanana tuyitirize nnyo okubeera nga tugisaba mu dhikiri zaffe naye nga bwe bityo bunafu bungi nnyo bwe kituuka mu mbeera z'empisa naddala abasiraamu tulina kubeera kyakulabirako tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atulongoosereza empisa zaffe n'abaana baffe na bonna mikwano gyaffe edduwa eno yeetaagisa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala